nga bonna kutegeezezza embeera tugezaako gikutuusaako nga bwetambula enteekateeka zo zikyagendera ddala mu maaso. Abange embeera tukutuusaako nga butya bwetambula. Njagala ate tufune ku Honorable Lubowa Ssebina gy'aviira abeere nga ayogerakoko naffe ate tutegeere ekintu kino nga bwe kiyimiridde. Owa saawundi atukoze atya? Honorable Lubowa, mbadde njagala tunyumyemuko naawe katini ate otubulire embeera nga bweyimiridde. Babuuzeeko. Bannaye nsanyuse nnyo okubalaba ate n'okubawulira n'okubawuliza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Lubowa Ssebina. Embeera nga bwe mugiraba, ebbugumu litandise okusituka. Tuli mu kulindirira mukulembeze. Tuteekateeka wano ekifo tumalirize bulungi. Omukulembeze ayingire ekitundu, ayingire Masaka, ayingire ekibuga kya Ssaabasajja. Naye gye tuyiseeyiseeko eyo, abantu bonna bali mu kweteekateeka okwaniriza omukulembeze. Tusuubira bigenda kubeera birungi. Embeera temugitidde tiyagaasi n'ebiringa ebyo. Ate tiyagaasi waaki? Ffe tuli bantu ba mirembe nga bannamasaka, tetulina kye tutya. Ate ffe tulindiridde mukulembeze waffe. Abaagala okukyankalanya bo be banaamanya, naye ffe tetulina buzibu era tetulina nsonga lwaki tutya, kubanga tetuli bakozi ba bikolobero, tetuli bamenyi b'amateeka. Kyetuva tubeera wano era ffe tetulina kye tutidde. Esebo abantu mwabagamba nti leero public holiday, naye ng'ate mu mateeka oba mu public holidays ezimanyikiddwa mu ggwanga olwaleero teruliimu. Kye twali tutegeeza nti abantu bennyini bajja dwekolera mu public holiday. Si ffe tugenda odukola nga public holiday, naye omuntu bw'alekawo emirimu gye najja wano kitegeeza nti aze kujaguza lunaku olwo. Therefore bwe tulowooza nti abantu ojja kubeera holiday kubanga bonna bagenda kubeera wano. Masaka City yonna egenda kubeera wano. Stage eno mugitegekedde baani? Stage eno ekisooka omugenyi omukulu ye President agenda ogituulako. Abalala be bantu be batambula nabo ab'oku lusegere abakulu. Abalala be ba MPs n'abanene abali mu kibiina ate ne ba candidates. Era twagala kusaba abantu ne bwe muba mulaze essanyu temukyankalanye enteekateeka egenda okubeera wano kubanga ekifo si kinene nnyo tekisobola ffenna kujja kutuula wano. Ne twagala abo bokka be tubasabye babeere wano era bebo be twagala babeerewo, be tusaba babeerewo. Ate wali tenti gye tulabye ekyemmanga wali? Wangi? Tenti gye tulabye ekyemmanga wali? Etenti eyo abagenyi baffe abalala naddala abo abateesobola bulungi, abatasobola kuyimirira bbanga lyonna lunaku lwonna, tujja bakkiriza batulekaawo, tugenda bateekerateekera bulungi kubanga kino ekibiina kya National Unity Platform kibiina ky'abantu bonna, bannaffe abaliko obulemu, abakadde n'abagonzegonzeemu bajja kusobola okutuula mu tenti awo bawulirize message ya President waabwe. Esebo kale ssebo okujjawo nga waliwo akatalekeka. Njagala kowoola bannamasaka, njagala kowoola ab'emikwano abaliraanyeewo bonna, abaagazi b'emirembe, abaagazi b'enkyukakyuka bajje wano twanirize President. Ate bajje ng'obukyali basobole okufuna ebifo ebyokumpi, basobole okumulaba bulungi. Omuganda akyayita okumwota obuliro. Esebo mwebale nnyo bannaye, mwebale ddala. Tweyanzege nga bwegezaako okutegeeza embeera yo bwetyo bweri. Abantu batandise dda okweyiwa wano era nga bw'olaba nti ekintu
kyonna kigenda kubeera nga kitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Neegasseeko omukulu Bukenya yali yesimbyewo naye ndowooza ekintu naye n'akivaamu n'akita. Njala twogeremukko naye ate naye abeere nga atubuulira. Bukenya sooka owunze kuba tulaba ate oluvannyuma otubuulire embeera eri etya etambula etya kikyosuubira era kikyogamba bannayuganda oba bannamasaka. Okusookera ddala mbalamusaako bannamasaka bannayuganda mwenna. Erinnya lyange nze Bukenya Uthman nga nange nali neesimbyeyo ku kifo ky'omubaka wa palamenti ne Honorable Sebina esaafuna kaadi tutambulira wamu. Olwaleero enteekateeka zonna ziri mu giya. Tuli wano ku mbuga ya Ssaza Buddu nga tulindiridde omwagalo w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu bonna olunaku olwaleero balufudde public holiday. Olunaku olwaleero buli muntu agamba alina kubeera wano. Amaduuka gonna baagagadde mu kibuga Masaka era njagala okusinziira nga ndi wano tugenda kukola statement e Masaka. Tugenda menyawo ebyabadde eggulo ejjinja n'eyiganga. Tugenda bimenyawo ogenda laba kye bayita nassiisi w'omuntu wano ssebo. Kale ssebo twanza tweyanza.